ebiwandiiko byonna endagaano nnyingi nnyo zonna zaali zisingiddwayo mu banka nga tebamanyi kati nga neyazisinga yali alina byateekateeka okulabika nti ateekamu ssente akola investment ez'amaanyi oluvannyuma lwa ebyenfuno tabanguka bizuuliddwa ng'ate emaali egenda munnange ssente ezimu yazikozesa gula migabo kiki kyeyasingayo byonna ebyapa ndagaano buli kimu kyonna fakitole egenda mayumba byonna bigenda kikere ye yabisingayo bannange batuwadde ennaku kitegeeza singa tulemwa emaali ewangadde emyaka n'emyaka okuva ku bajjajja babajjajjaabo yonna yonna egenda tulangirirwe mu baavu yes bwe kiri such a large sum of money. When I heard about the debt, some of Mr. Ye's close friends. Everyone's in a hard time. 1/10 of the total. We don't know what to do now. Grandpa's life's work can't be taken away. Go and ask the bank for a few more days. And they told me that due to the financial turbulence, Shanghai General Chamber of Commerce has ordered that all debts be dealt with. That is, I think so. The chairman of the Chamber of Commerce, How Long, and some representatives, Mr. Ye when he was alive. They might agree to help. Visit the representatives. Let's go. It seems that the situation in the north, in considerable unrest in Shanghai. Situation in the north. The news says the north, east, and southern areas of Beijing are being controlled by the Japanese. China and Shanghai are like the... Who do they think they are? If they dare put one foot in this city, that's one of them on the battlefield. Ebitundu ebirala byonna eggwanga lyonna abajapaani be balirina ebyenfuna bibalimu 5 kati be batandise okuyuguumya baagala bannansi baavuwale manyi bagamba omwavu ye mwangu wa kufuga bw'aba talina kyalina talina busobozi ne bwayiiya taba na kiddako bwe bityo akati mumanye ebintu ebituuse by the end of the month muyino kimanya 150 machine guns with ammo and explosives ulira to get us ready to support the military. Omukulu ateekateeka magye byakulwanyisa abajapaani we balumbira Shanghai zivuge. Mr. Bai, naye Mr. Bai, there's one more thing. Waliwo ekirala kimu. I heard that the Ye family... Nawulidde ndi ne family eri eya Mr. Ye. Do with me. Saagala biwulira. Let it be known that the Bai family never bring up the Ye family. Okuva na leero kimanyike nti ebyange wakati wange ne family eyo Ye family tewali kakwate. Saagala kumanya. Temumbuuliranga. Abagobi tayagala kuddayo kiwulira akati ono balumbye Shanghai. Yeah, was close to the Chamber of Commerce. I'm sure they won't be too hard on you. Tebajja kuyisawo bwe ndowooza ogere nabo tuteese nabo batuweeyo ennaku nga 3 oba kati ne banka tezikyasalawo bano be basalawo. Hello everyone. The Junction of the Ye family. Today I came here to meet you. Okuva mu Ye family. Is that? Leero nzize basinkana olw'ebbanja lya family lye tulina. And if you could ask the bank era to give us a few more days to pay off the debt. Tusaba mutugambire banka tuweeyo akalembereza kannaku ziizo tunaasasula. Generally speaking, as your Mr. Ye Gongsheng's granddaughter, we'd like to help you out. Nga bw'oli muzzukulu wa Mr. Ye twalyagadde okuyamba. For forbidding any grace period. Naye kati kino ekiriwo tekyali bya grace period baba kubanja sasula. Kyekyo. Yes, I'm aware of that. But then naye asking us to collect 9 million in 3 days is equal to declaring the bankruptcy of the Ye family. Okigamba nti tubawe ssente mu nnaku 3 muba mutulangiriddeko bwavu. Please. Tuyambe please. Afraid we can't help.
This is an order for the General Chamber of Commerce. Naffe tetulina kyakola. Eno order kiragiro kiveeri ku General Chamber of Commerce. Si kyaffe ng'ab'e Shanghai. Such a shame. If you had got married to the wolf, kubanga then you wouldn't have needed to come here all the way. Oba kubanga wafumbirwa wolofu ate wano walize. Kuba ye wolofu yate y'omu ku bali kakiiko wano. Yalibadde ebintu abyanguya. Naye wagenda kuzunga mbu simanyi ofumbirwa baani. Olekawo omusajja alinamu. Kati otandise kwegayirira. Kyeyune. Kyeyune. Kakkana. I know since you're my seniors. Bannange. Supposed to be polite in front of you. Mu butuufu mbalabanga abantu ab'ebitiibwa era njogedde nammwe mu bukakkamu. It's fine that you won't help us. I can. Naye ate kyewuunyisa. But engeri you're called for to make gye mumpisizza mbadde sigisuubira. Today learned about the superficiality. Mu butuufu leero ntegedde obutali bwenkanya n'obukuusa bwe mulimu. Kituufu era kikwasa ennaku. She sure is Mr. Ye Gongsheng's daughter. Amazima oli muzzukulu wa Costa Ye. What you said. Mwogedde bubi omuwala ye mumuzeemu bubi. Sorry. Tusonyiwe nnyabo. Miss Ye. Tusonyiwe. I'm Talong. Kaakati. Chairman of the General Chamber of Commerce. Chairman wa Chamber of Commerce wano, Shanghai. And unwilling to help you. Era. The situation is very dire now. Mu butuufu twalyagadde okweyamba. Naye embeera yo erabika okuba nti nzibu nnyo. I hope you can understand that. Ndowooza ekyo okitegedde. Well, how about this? Oba. Yeah. You head home for now. And we'll discuss your problem first. Oba tukole bwe tuti sooko ddeeka ensonga etugire nga tugikubaganyako ebirowoozo naye nga bw'olaba ebintu si byangu ate naawe newankubadde bano bakunyizizza naawe ozze n'amalala genda weerowooze nga naffe bwe twerowooza tulabe ekiddako. Ye chairman Shanghai Chamber of Commerce ne bavaayo nga bawotose. The chairman's how agree to help? Nolowooza chairman anaayamba nga naye mpulira ayogeza malala. Manners compared to the others. Bonna talina njawulo na banne. How rude the representatives were. Bonna bwe batyo. Abakiise neyayita president simanyi chairman waabwe. Bonna be bamu. This is one of the most famous in Shanghai. Katukoze tutya. He has always been one of our biggest enemies. Over the last few years, he's close relations with local warlords. Kibi nnyo okuba nti omukulu oyo chairman tabadde bulungi naffe. Enkolagana ntono. Anyone would dare to defend him. Mu ngeri yonna ogezaako munyiiza chairman oyo. Are all big shots. Still don't agree to give us more time? I think no one will have a way to change their decision. Wekibanga bwekitu bwekibadde ku bombi sisuubirayo n'omu ayinza tuwaayo kaseera tebajja tuwolereza. Ndowooza nange ngenze n'obukambwe. Ndowooza nina obbeetondera kuba ennaku tulina ntono ssatu zokka. How about Owaayi. I contact some other people and see if I can get some cash first. Just tell me the truth. If in the end, they still won't give us more time, what will happen to the Ye family? What should happen? We would have to sell out all of our property and declare bankruptcy. Tunda byonna weerangirire mu bwavu kakati awo waakiri baabakulekera akayumba mu nsula ate nako kiba baba bamaze kapima nti ddala tekavaamu zikendeeza ku bbanja naye batunulira nga bbangalo bakusindika mu kibanja waakiri ekkomambo g'olime naye ng'eyo bbangalo bagikuggyeemu tojja kwerangirira mu baavu ng'ate oli mu bbangalo kisoboka oli mu nnyumba eri gali kwoleka eva kuno n'eri nedda kaakati ono agamba katonda ey'enju ye alinawo amaka manene nnyo nsazeewo kyo kiwedde naye njagala onyambe Junction tomugamba nti natunze ewange tutandika okusonda ku ssente naye ng'enju ye ne bwagitundira nayo temala naye agamba safari katutandikiriko awo baba banja obukadde nga 9 obuzitowera ddala ennyo batagambe wendeetayo akamu era awo tewaba wabi si byangu kati bano beeraliikirivu nnyo. Guys at the Chamber of Commerce insist on him attending the meeting. Sibitegeera odokita yagambye wolofu alina kuwummula kyokka ate bano abachinese simanyi Shanghai Chamber of Commerce bagamba alina okugendayo anti munnange awo omanyi baagala kumanya ndowooza ye eri junction kyogamba
The Ye family will collapse if they can't pay off their debts. Okimanyi babanjibwa we batasasula baba batutse okugwawo. A target for those guys in the chamber. Nga omanyi. Knows that. Bagaya babali mu chamber of commerce bonna abakiisa abalimu. Want to make sure that Mr. Bai will stay out of this matter. Baluvu nnyo bawulira baagala kutwala bintu ebyo factory eyo n'amayumba ago gonna. Aga Mr. Ye muzeeye yafa. He will respond. Kaakati baagala kulaba kati aba chamber of commerce. Ono shuga nkyagezaako okunnyonnyola. Nti baluvu beeyagaliza nnyo. Baagala kutwala bintu biri omuwala oli babimuggyeko bugagga bw'amaanyi. Kati ekibayisizza wolofu kumubuuza oba akyalinamu interest aba akaagala konna mu muwala oli wekaba tekaliiwo babitwale bulungi. Leero bamuyise abeereyo. Balina bye baagala okwogeramuko naye bamubuuze ddala akyali interested. Bwekitaba kyo babitwale nga bagumu nga tebaliiko kye bagamba nti wolofu anaagamba atya kyekiri awo. Kati mukazi wattu ayingiddewo n'ebirabo zikwetonda n'ebirala ebiringa ebyo. Tuuka eno bali mu nseko agenda okwolekera ati wolofu nga gyali nnyo. Bano baamuyise na kigendererwa. Boolaba abo ne baba basobola okuyamba bakuleka n'oyavuwala basobole okutwalako ebibyo. Tofaayo banga atamulabawo yekyeyune gamba mwana muwala banga atalabawo wolofu taliiwo. And honourable gentlemen. Bannange. Yes. Munansonyiwa okukomawo. I spoke out of turn. Kirabika. Wanted to apologize. Nayogedde bubinzize kwetonda. Didn't take my words too serious. Bannange ebigambo byange mulimu bitwala nnyo seriously. Munsonyiwe. With us yesterday, he's very proud and naffe jjo watwewuunyisizza. back here to apologize to nga tulaba oyogeza amalala bulala. Tukwewuunyisizza okudda ng'ate weetonda. so hastily. He failed to raise any money, and you started panicking. Ndowooza w'otuuseeyo sente ne zikubula n'otandika okukankana n'oyugu. I'm to apologize to you one more. Namwe omuntu azze kwetonda ate kati owaaye. We need the help. Tulina kukakkana ffe tunoonya obuyambi. Ffe tuli It's for obubi. my family. Kino nkikola la famire yange munnange. Jjajjange aleme kuzikirira entuuyo ze. Wait for me outside. Kati gwedde bweru gy'oba onnindira. Nze baleke bawogere byonna oba bavumu oba bajereka. Gwe fuluma. Nze kangumire embeera kyeyuna agenda tagenda. Mukazi wattu agamba ku mulundi guno yasinga okwetaaga. Tugenda okulaba ateekawo magic box. Magic box. Magic box ekole ki? Kanva erudde eno nkomewo tubirabe. Kinteera emmere ku mmeeza. Kyonna kyo kiri munnange mwe muli banene mbadde mbasaba mutusaasire eno nzo gye nava. Naye kati nina we ntuuse munnyambe nneme kuddayo. Correct for us. Okay, kati obadde olinayo akakodyo. We might agree to help, okay? Tomanyawo kakola munnaawe twandikwatibwa ekisa. Ulira abajerezi. I'm a popular magic trick for you, Jeff. Bannange bwekito bwe kiri. Do it. Mulimu gwe nakolanga era nakati nkyasobola ogukola. Go ahead then. Tulage emu. Bannange ekiri wali mukazi wattu ng'abugjayo ng'abuleeta ng'agezaako awo naye nga baaliko wolofu alinga atalaba kuba byonna bino alaba bambi bagezaako mumujerega tebalina kye bagenda. 3-year-olds, parties. Yabula obwadda bwa kito nzijukira edda mu primary obwo baatufuusizanga emberenge ne switi bwebwe. Obwo naawe leka twogera ku miliyoni za sente ngo. I'm not going to hurt you, miss. Sigenda kulumya. Don't forget. Era Chairman here. teweerabira nze chairman wa wano kyenjogera kyekikola. Bano bonna bampulira kati bategedde. Wolofu tali interested takyayagala kumanya. Baagala kweddiza buli kantu. Hold on. Kati omukulu kyava ateeka kakaadi mu box. Much harder than today if you ever try to come back again. Ebintu nno byali kubeeredde bizibu toba kudda lwakubeera tetugenda kuyamba. Owulidde? Ekirala. Why are you looking at me? Kati lwaki ontunuulira? You want me to help you? Oyagala nkuyambeko? But I reckon you wouldn't be grateful if I offered my Naye help. munnange nze ne bwe nkuyamba tobirabawo. I would be grateful for Era anyone's help but yours. oli mutuufu saagala buyambi bwa muntu mulala yina waakiri ate omulala nnyamba naye nga gwe tonyambye. Ndeka. Your business. Kale tudde ku bizinesi. You really want to save your family. Okakasa oyagala kutaasa famire yammwe. My hotel tonight. Tuyitako mu hotero mu ruumu yange akawungezi ka leero. Lend you the money. Tusule ffedda. Certainly give you some time. Ngenda kuweola ssente How about that? ate nkwongereyo n'akaseera w'olyagala olizza. If my grandpa was still alive,
jjajjange He would never want me abakubanga do such a thing, and akyali mulamu teyalinzikiriza kukola kintu ky'oŋŋamba. it's a terrible mistake for me to come here today. Nkizudde yabadde ensobi yange okkomawo wano gye muli n'atambulirawo. Ssebo omusajja mukulu agambye muwala we amwagala basuleko naye oba ayagala amuwoleko ssente bamuweeyo n'akaseera ak'okusasulira ebbanja. Come today, it was an utter humiliation. Okujja wano kwabadde kuswala kwennyini. Saalize. Sorry for what happened. Naye madamu nsonyiwa ku kibaddeyo eyo lady. I wonder if I'd agreed to his offer. Would my Muli family have been neebuuza. safe? Ddala ddala Wangshu. mba kukkiriza ofa gye bampadde. Yeah. Kyalibadde kitya? Kiki kyategeeza omusajja ono kuno si kuntyoboola? Ekiki? Abasajja abakulu bano. Kyeyune n'asiriikirira. Relationship with Monsieur really is a thing of the past, Mr. Bonnet. Yabuuza ekiddako mutuufu. Baabo sente tewali. Ne bw'atunda by'alina tebitaasa maali eri. Young man, Ate didn't you leave with Monsieur? togenze ne munno. Obadde ki? Chairman Tao, Bannange. I was ignorant. Ekituufu Apologize. mbeetondera nyinza okuba nga nange mbanyiizizza wembeereddeko wano. Man, I'm impressed. Ate ekyo kinneewunyisiza naawe ze kwetonda banemugonze obwavu buno. So kneel. Kaakati oba oyagala nkusonyiwe fukamira. If you kneel down before me, Bw'ononfukamirira you're letting Monsieur go. tomanya misi ye tunaamwesonyiwa naawe ne tukusonyiwa kuba mutumanyidde nnyo. Bannange abantu nga baliko ke balinawo. Sajja tunaafukamira ku ttaka. Bano bazibu. Abange omusajja afukamidde. Wow. Young man. Mulenzi. Chairman muzibu. Feeling hard done by? Chairman muzibu. Need to feel like that. Gwe owulira. Bowing and scraping for many years. Nze nange Before I got to where I am. nga sinnatuuka wano wendi naboggolerwa namanyiirwa. Follow your pride when it really matters. Waliwo w'otuuka ng'olina okukkiriza okuswala mbaggwe toddangamu oli munako oli mwavu. Abange mujje tulabe. Ne bamwambaza egguniya. In this city, anyone Mu who kibuga wano understands that the property of the Ye family has been hidden. olina okimanya. Nze simanyiirwa ate kati eyo factory. Property zonna zange chairman. Act of defiance. And who is going to save them now? Muzeeyi bw'aboggola ne bakuba. Wolofu asirise oli mutowe gwe bakuba. Muganda we ne bamukuba emiggo. Stop. Mulekeraawo. Era kyali bamukalakasa emiggo. Mulekeraawo. Now get out. Kale mufulume mugende. Be bannannyini nsimbi mu Shanghai be bafuga. Ng'Abajapani bwe bafuga mu bitundu ebirala. Wano banno be bafugawo. This doesn't concern you. Bino tebikwatako. You stay out of it. Biviiremu ddala. If I didn't save you, Si bakutaasa. how would I get the chance to make fun of you? Naalifunye nti omukisa nange okukusekerera. Nina kutaasa nkusekerereko. How can you still be so stupid? Naye obusiru obujjawa. Didn't you know what Sao Long was like? Gweyo Shawulongo tomanyi It bintu. was for you to kneel before him, Yoyo asking for a tomufukamiriranga. beating. Kubanga kyonna kye kiri aba ayagala kuutula. At least, Kale. I'm able to do something for Jansin. Kale nange muli nsanyuka. What about you? Olw'okuba nina kye nsobola okukolera Jansini olwate ggwe I muki. just have to say the word, Nze njogera kigambo. and I can use my power to save. Nsobola n'okukozesa obuyinza bwange ne mbataasa. I still have a chance to force Janshin back to my side. Oyo omusajja nsobola omukyusa n'adda ku sayidi yange. But don't worry, Naye tofaayo. I have no interest in a woman Omukazi who sikyamwetaaga. tried to kill me. Kubanga omukazi adagezaako okunzita. Oyo si gwe ndiko. Nsobola naye omukyusa ne mulemerako. Ne muzza ku sayidi yange. Wadde owulira nti omwagala nnyo. Naye sikyayagala mukazi oyo abadde anzita. Sikyalina kye mwagaza. Newankubadde kati nsobola omukyusa ne muzza ku sayidi yange. Wolofu yaki. Tiimu Wolofu. What happened? Soba mukyawaga. Simanyi amaanyi gye mugajja. Oba kati gassente. Gansimbi. Firingi finnussu.
erabika nnusu kati yebawaga kubeeno bakubye ono bali tebakuba bafuntula Miss Lee, call the nange mulete dokita onaasasema musaayi Be careful. obuyinza bakwebyo bantu babukwatako katono nnyo bwe bati noli okulaba embeera gye balimu. Monsieur, there's something I need to tell you. Waliwo kye njagala okugamba. What is it? This morning, Mr. Sheng gave us all the money he got from selling his property. Enkya ya leero omusajja oyo atuwadde ssente zonna ze yatunze mu bintu byewaabwe. Wangi? You mean he sold everything he had? Ky'ogamba atunze buli kimu byonna. Wangshu. We can't take that money. Tetusobola twala ssente z'ekyongaanyi. Miss, we needed the money for this naye nno nga tuzeetaaga. to pay for the raw materials for the textile mill. Kubanga ne factory yennyini ndaba egwa. Raw materials. I don't think we can. Abakozi z'ogoba zennyini ate tuzeetaaga eri. Bankruptcy. Mu butuufu nga we twolekera obwavu. Naye ne saawa eno abakozi batubanja. Emisaala si misasule. Had to fill you in. I'm not surprised he did. Sewuunya kubanga akikoze. He always sacrifices. Kubanga ye buli kiseera aliwo okwewaayo. He wouldn't breathe a word unless he absolutely had. Olw'okutaasa munnange. All right. Kale. Do what has to be done. Kola ekiteekeddwa okukolebwa siina kyakkola. Ne ze batunze mu bintu by'oli ate zirina genda kubanga bambi ebintu bye jjukira ye yasigala ku lulwe ne maama we kati ennyumba n'obugagga bw'abadde nabwo byali bya nnyina yali yabimulekera kati abitunze byonna olw'okubanga omukyala abanjibwa. Tuba tuli awo Mr. Bai. nga Mr. Bai Alone and oba wolofu alumbye tempo. Must be troubling you. Teeka okubanga olina ebizibu ekikuleesa essaawa eno mu tempo. I have a question Nina ekibuuzo that I want to ask the goddess. naye njagala kubuuza Katonda ono oba asobola How okinnyanukula. shall I do that? Nkikoze ntya? I can help you do that. Awo nsobola okuyambako kimubuuza Could I ask oba what your question is about? nyinza okumanya ekibuuzo kyo kye kiruwa? Kibuuzo ki? I owe a debt. Nina ebbanja. I owe a debt to a friend. Nina ebbanja ku mukwano Hello. gwange ly'amaanyi. I want to ask the goddess Njagala kumanya if I might have a chance to pay it back. oba nsobola okufunawo omukisa ogusasula ebbanja eryo. Ebbanja lya bulamu. I'm ready. Mpulira ndi mwetegefu. Eye. Nina mmanja ebbanja ddene lya bulamu. Naye njagala kumanya ndisasudde nti era naasobola. Kaakati Katonda waabwe alina engeri gy'abuuzibwamu ebibuuzo. Omukulu oli kabona gw'osanzeewo. Addira obuti obw'enjawulo n'abuteeka mu kakebe kano. Kati gwe n'otandika kukanyeenya. Ng'eri ye bwawerekereza essaala. Obuti akavaamu ne kagwa. Katonda aba akozeemu. Ekigambo ekikaliko kisome ekikulema okuvunula kabona waali kigamba nti return. The goddess is so merciful. Katonda n'ebiseera ebimu aba wa kisa. I've been chasing power Bulijjo noonya obuyinza in the business world. business world. Years now. Naye kati raba Yet you're still willing to give me a chance. neewuunya okuba nti akyampaddeyo omukisa nga nakola effujjo lingi mu nsi y'obusuubuzi. Thank you, goddess. Nkwebaza olw'ekyo Chances okumpa omukisa nga guno kuddamu I neetereze. ask for. Kino kyennyini kye nteekateeka okukola kange neentereza obulamu. Oba oli awo Please, ndisonyiibwa. could you give me a moment alone? Akati ssebo sooka onviiremuko katono neesootinge era tewali ttabo. Sooka onviiremuko katono bindekere bibeere wakati wange ne gwe nsinza ndabe ekiddako. Weetaagamu akafubo wakati wo n'omutonzi wo. Funamu akaseera matumbi budde kiro ssaawa 8 ssaawa 9 zuukuka. Goddess, Fukamira saba. the only way I can think of to help her Engeri yokka gye nsobola okuyambamu omukyalo ono will also cause her suffering. era naye eyinza omulumya. I'm at a total loss for what to do. Amazima binsobedde. Awulira yali etaze kubanga akati kali kamugambye nti return. Ddayo. Addeyo wa. Addeyo nate eri gy'abadde agamba nti yavudde takyagala kumanya bikwata kwani ku junction. Junction yeetaaga okuyamba. Naye ate engeri gy'agamba nti muli agamba engeri gye nsobola omuyambamu
ate era ejja mulumya ejja mumalako emirembe nga y'omukyalo oyo naye ate sirinaawo kirala kyakkola y'engeri yokka ngeri ki timwolofu ate kati kimupanga ki mannange That's so wonderful. Just when I first opened my eyes. kirungi nnyo okuzukuka n'ensookera ku gwe kinkolera But if you could give me a smile. naye n'ate nno weoyongerako ne kasimayiro olunaku lujja kuba luwedde. How can you still joke around at such a time? kyokka mwene embeera okyasaaga Oh, how many wounds? okyakuba olwali There are bruises all over you. wena ojjudde ebiwundu bakubye nga abakuba ebijanja why But my face is all right. naye feesi yange simbi nsobola kusituka gundi wakubiddwa jjawo amalala kkiriza I know you're a good fighter. kale nkimanyi oli mulwanyi mulungi naye lwaki teweerwanyeeko Why did you let those men beat lwaki you? wabakkiriza ne bakuwuttula batyo why I think you know. ndowooza omanyi That's not all. nedda You sold your house to help me. ekyo si kyekyo kyokka Aware of how much n'otunda ebintu byo osobole okuyamba nsi it carries your memories of your mother. enju eyo ebadde ejjudde memorizi za maama wo n'ebintu bina bye watunze bikujjukiza maama wo gwe mukwano gwa maama wo That house carried memories of my mother. nnyabo ennyumba eyo si eyina memorizi za maama They're all wo here. kubanga byonna biri wano ku The mutima house is gone, enju egenze but the memories remain. naye memorizi zo zisigalawo mumalirivu nnyo kyeyune bannange tuwumulamu katono kankomeewo naye kyeyune no mumalirivu nnyo ekitenkanika be bano abasajja oba nzigwamu nzigwemu naye kasitamba nga ndi naawe kasita nkusanyusa Sorry. bannange atunze buli I made the decision myself. nasazeewo toleeta mboozi Thank you. weebale nnyo munnange weebale Good. ekirungi kasituke Didn't I tell you something? olaga wa The doctor told me that munnange stay in bed and rest. omusawo yaŋŋambye tova mbulire owummuleka ate kati ozunga Worse if you're not careful. olaga wa ojja kweyongeza obulwadde ate bukutabukire oteegendereze And I say I'm fully recovered. naye Come nno on. nze siina buzibu ndi mulamu jawe effukyo For getting beaten up and set. kakkana But could you do at least one thing for me? kaakati nnyamba Lie down and get some rest. wakoze byonna n'otunda ebibyo ne weewaayo ne bakuwuttula kati nkolera ekintu kimu kakkanako wummulako osobole okuwona ekyo ky'oba onkolera naye Smile. sekamuko siya All right. kale ako tekamala waaw tiimu kyeyune ensonga zino mulina engeri gyemukuttemu ebintu bino Monsieur, news from madam the factory. amawulire If you can't help me, ag'ennaku ate okuva Chevy- ku factory omanye ebizibu Stop it! Stop it! ebizibu tebitambula byokka biwuubaala Doing? Huh? ekizibu tekijja kimu Fam- biwuubaala bitera okutambulira awamu we had faith in your products. tubadde beesigwa nnyo mu products zammwe Our budget nga tumanyi mutuguza is engoye incalculable. See for yourself. eziri ku mutindo laba zino ze mwatuguza buli nnaku tumanyi twashopinga sitoowa ejjudde kumbe It really is defective. kituufu bino byaffe naye biri It ffe is our product, kituufu product yaffe naye but the quality. naye quality nga mbi The cloth smells terrible. genda okulira n'okuwunya gye luwunyamu Been mixed up with. kaakati ojjukira kikere bye yakolanga n'oli omukazi maneja Yes, yes. baddiranga engoye Get tonight. ezifudde eziganye okuvaamu obulungi ne bazisibira mu first class ne bazitunda bbeeyi kaali ne risiiti ziizino byonna weebiri I'm sorry about this. omanyi okusikira ebizibu Who once worked at the factory must have mixed in the omanyi okusikira ebizibu leading to this state of affairs. bannange mutusonyiwe For all of it. tujja kusasula But please give us a little time. naye mutuweyo akadde tujja kuliwa embeera gye tulimu kati si nnungi Enough tukyeyiye nonsense. teala twala eri My time here. I know this family going bankrupt is merely a matter of time. ogamba tubagumiikirize nga twategedde dda mugenda kwavuwala Now. foredi abantu batubanja fe twabawa kashi ate ffe tubeerawo mutubanje waakiri okwonoona ebintu Smash everything. abasajja abakulu naye baze nemmoto wennemererwa nnyo noono You! wennemererwa I'm going to show you what nnyo noono about kale integrity. mbuulira laba mu obupande bwe bagenda kutuweereza with integrity yawe obwesimbu buli ludda bannange If you still want your money, bannange stop right now. wemba mwagala sente zammwe mulekerawo Shoo. How much money do we still tulinawo ye mmeka than what they're demanding? Yes. babanja mmeka
tulinawo Please. I will tell someone to give you the money. mujeno tubasasuleko ze tulinawo naye temwonona bintu. Gentlemen, please follow. Bannange erudde eno. Okateweda mulinda ki? Mwali bedde mwakyogedde dda. Fe tuba tubanja. Nze wemmanja manja. Nagambye ebizibu biwuubaala. Tekiyita kimu. Oba oli awo nga kize ne kinnaakyo. Kimu ekisookawo nga kiyita ebirala. Mujje bannange nze ndi bw'omu eno. Yatunuulira moto ya jjajja. Erimu akagambo. Integrity. Obwesimbu. Akagambo kakulu nnyo. Abalaba posita yange nga n'ensimbi mu byobufuzi nakakozesa olw'ekigendererwa. Era abantu b'omu tawuni kanso yaffe kye bajja okulaba nga ngenda mu maaso n'obukulembeze. Obwesimbu. It's fast approaching. Kintu kikulu nnyo. The Chamber of Commerce doesn't give us a grace period? Kankubuulire. Before midnight tomorrow? Bwe batatuwaayo kaseera. And no one else is willing to help us? Nga tetufunye atuyamba. Then, Monsieur, Nyabo, you'll have to publicly declare olina okulangirira our bankruptcy. Nti twavuwadde. Kubanga n'obubaddewo kyeyune bwe yatuwadde. Kaakati ababanja. Mukazi wattu yasikira ebizibu. You really want to save your family, huh? Najjukira. If you come to my hotel. Waliwo kinvinvi kyenkana jjajjaawe kale oba katugambe tukendeezemu tugambe kitaawe. And I'll certainly give you some time. Singa osulanako nange lumu bwe luti ebizibu byo nga biwedde. Sula nange olunaku olwo. Grandpa. Jjajja. I only ever wanted to protect your life's work. Mukazi wattu alabanga ke kantu kokka kaasigazaawo. Protecting emali ya jjajja. Zisigana erimuyitamu. Bw'abirowoozaamu n'asalawo hotero room number 208 mu Grand Hotel gye bamulindiridde kiro kya leero. Atuuka wano naye ng'awulira omutima nedda. I knew. Nategedde nti ajja kujja. You mean business? Business ozitegeera nkulabye muwala. I really appreciate it. Ate oba kyo nkyagadde nnyo nkyagadde. Come on in. Kale yingira tulabe. Lady kitiibwa okusinga kyatandikira nnyo mu Bwakabaka bwa Bungereza. Lady nessa nga gwe bayita lady aba wa kitiibwa nnyo ekitenkanika n'ekyassa nga bakuyitira ssa ddala. Oba olira eddala ly'otuuseeko ekitiibwa ekyo Abangereza be babirina ebyo. Kaakato n'agenda okulaba Golden Simanyi Hotel. This is bad. Kino kibi nnyo. N'akapeeni. I've already signed it. Nasayininze dda. Now it's your turn. Gw'obulako. You'll get the money out. Teekako omukono ng'ofuna And ssente. your family will be saved. Famire yo ng'ewona. Taasa amakaago. Don't worry, I won't lie to you. Tofaayo ze sobola kulimba. Ssente weeziri gwe sayininga nti nkuwoze, ssente weeziri. Ng'ofuna ssente. Chamber of Commerce nkuwoze. Nze chairman. Kyenjogera kyekikola. Signature yo yeebulako. Sayininga awo nga tusula ffenna. Enkya ogenda oli mugagga. Kiwedde. Signature. Great. Erumye. Nze ina.
Vako ebyo gwe abawoza musajja mukulu naye ayina akagero ke wali gonjo kadde terirya nkoko nseera. Monsieur. Nyabo. You've got what you asked for. Ofunye kye wagiridde. And now, nanke I should get what I asked. Ke kasera nange nfune ebyange. Ayagala kola atya. Come on. Nze I want to cancel our deal. Eno deal ngisazizaamu wewa. Cancel the deal? Kusazaamu deal? Ebyawa. You want to back out? Oyagala kwekuba. For that?